mu maaso njagala kuintroducinga ekigambo kye bayita obuntu ekyo kiri ku mujuzi gwa Sundown South Africa. Abasajja aba South Africa bakikozesa nnyo obuntu. So badde nsaba tukozesa obuntu bulamu okulaba nga tukola ebintu bino. Buli muntu yenna ali eyo nga mpushinga mu politics kati njagala osembere. Njagala kwogerako naabwe ba politician mwenna mutega amatu. Abantu mwenna ng'okimanyi nti oli passionate ku politics kyangu tunyumyemu. Politics is a dirty game. Politics is a dirty game. That's what I can say. Lwansonga nze kennyini ng'omuntu mumanyi njagala nnyo abantu, njagala nnyo Uganda, njagala nnyo bannayuganda. Ebibanyiga binyiga tunyigirizibwa wamu, ebibasanyusa binsanyusa tusanyukira wamu. Whatever we are going through tubiyitamu ffenna nange mbiraba. Era bw'oba oyagala okumanya nti mbiraba wuliriza ennyimba zange, limba lwa biwoobe ulize ne Vulongoto. That's how much you will know what is on my heart. We all want change, but the question is, what kind of change? Nze njagala change. I stand for change. I want to see someone new. Njagala ndabeko ku muntu omupya. Tulabe Uganda eyinza kutambula etya. Ate bwe wanga muvubuka kijja kunkolera nnyo ng'emyaka gye kyali mitototo 40 something to some 30 to 40 something. Nja kuba nsanyuka nnyo. Now the question is tutya. How can we achieve this? That's my question. Lwansonga nzikamba nyumize. Munnange kati nzira ku kigambo kiri kye nabagambe kyengendo babulira obusungu okunyiga. Omuntu anyiza aba mulala nnyo. Ntegera nze nava mu America mbiseera by'olutalo lwe twavaamu nayogera ne bannange ne mbagamba naye nzijja ku airport naye nagenza okukola research nga ndowooza ennyimba zino ze nayimbayimba n'ebintu bya people power bino byendimu byandindeetera obuzibu ku kisaawa awo naye mujje mumbeererewo mujje tulabe ekyokukola kubanga ndi mu kutya nanga tujja kubaawo no problem. Hati bwe najja nze saabasangawo kintu ekyo ne kinkubanyola nenga yine tuli kuki ate nenzija nsongwa mu miswiba ne batukwatirawo era nga bwomanyi nti ffe baali batutidde nga balowooza byabufuzi basimanya I don't know nengera nali ntiddemu nga ndaba sijja kunenya muntu yena ne nasangawo Segirinya ndowooza na full figure tenga full figure ali abirongenga to NRM of which tikyali kibi ne Segirinya aliwo naye ani nyina abantu bange mikwano gyange banali nsuubirawo kubanga bali strong abayinza okwogera ekigambo ne kiba so saabalaba kintu ekyo ne kinyiiza nnyo ne batukwata ne batusiba ne basiba abaana ndowooza banga bameka nze nalwana nabo obwomu ne mbajjayo mu makomera nga teri anyambyeko ekyo nakyo ne kinyiiza ne nsirika kaakati ne ngenda nayitibwa oba nagenda mu State House okutwala izo award ezo introducing the president nali nakuba okulaba President Museveni mu 2011 ekolola awo ndowooza oba yali koloba wa I don't even ndowooza bundi bujjeyo nga si munnange teyali mukwano gwange no naye yali ndowooza mmanyi ng'omuvubuka omuyimbi era bwe namala okuyimba yampa ebbaasa bbiri tezaalina mukyali mu kiri awo kyamaanyi nenzira mu byange kyamukisa mulungi ti benali nkolera baali bansasula abasajja abantu abakuyimba ku radio ye obundi bujjo lwe nakoma okumulaba naddamu okumulaba jo how many years are those era bwe namulaba ne mu introducing ezo naza acknowledge nga kyansanyusa ng'omuvubuka atobye nenga nti bw'abanga president w'eggwanga asobodde okuwandosinga emirimu gyange eri eggwanga mukama mulungi however much nze naye tulinamu bye tutakwasaganya but remember obuntu bulamu we can agree to disagree nti bw'abanga still a president I have to respect nze mikwano gyange abasinze okunnyamba wano wendi
bali mu government bwe bakola si government tena nyambako government era tena buyambi bweyampadde nga yo naye abamu kubakola banyambye nnyo bambi okunkubira ku ssimu ne bankonsolinga ne balwana ku bya flight ne bakola ki nga bakikolona ne individual level not government wekitegere nga kutali n'owekitiibwa speaker naye nagezaako okulaba nti anwanirira nakati yaŋŋamba edi we are trying government yo tenanyamba nti government evuddeyo okuyita mu office bweti nti edi tumukoze tutya naye kwegamba ngezaako kulaga ki nti obuntu n'obuntu bulamu mwene embeera mwe tuli bujjirawa nti bwe navaayo navumwa nnyo ng'ebifaananyi byakafuluma ekiro kyonna seebaka ku tulo ng'abantu abanvuma bakwano bange mbadde njogeranga nabo ku ssimu baganda bange tubadde nga ffenna ku ssimu tuteesa nga ne bwe nali ŋŋenda nabagamba eggulo limu ti owayina omukulu yakoze ki yantemezaako ŋŋenda era nitunyumyamu nti atya bo bennyini ne bambakira olw'okuba ensi embakidde nga weeva ebakutte ey'ensi nalumwa nnyo kati bwe najja kati ndi ku busungu kati bwe najja nze ne president tetulina ne twayogera bingi awo twayogera ku music teyampa na budde bungi twayogera ku bya music na award ezona kubanga nali sina lukusa lwogera ku politics because I'm not a politician senga nali mu kkoweeri yali ajja kumpa obudde obwo naye saali mu kkoweeri era teyabumpa twayogera ku ekyo naakola ebibi navumwa kiro kyonna seebaka kunga abantu abanvuma mbamanyi ng'abantu abanvuma mbamanyi nga ne bwe nali ŋŋenda nabagambako nti no mwategedde no nti kabwejjo mbiraagize nakirabanga obunanfuusi nenyiiga ng'omuntu kati bwe nyiiga nenfuna press conference mwe nayogerera ekigambo ekigamba nti sijja ku campaigningira Honorable Kyagulanyi ekintu nakikoza busungu bwe nakyogera omuliro ne gweyongera waggulu ne gubumbujja bwe guti nga tewali ankubidde kasimu kuŋŋamba nti lwaki wayogedde bwotyo osobola kimenyawo kyekiganye jangu tulabe nobody bayongera kuvuma bavuma nakati bakyavuma nakati bakyayogera ebigambo bingi omitingota President Museveni naye mazima ddala mbadde nsaba nkubuuze nga yegwedika enzo munnamasaka eyali omunaku mu banaku ffe twali bapakasi mu bapakasi nga ffe bapakasi mu ghetto twali bave mu ghetto nga ffe tukolera abe mu ghetto kuba taata wange yali musajja munaku mama wange yali munaku yava Rwanda ekyo kitange munnamasaka munnabuddu famire ezaafiira mu ntalo abamu awulira simanyi baliwo abamu byonna awulira buwulizi kwegamba that's me kati nfuna ntya kkola okuva ew'omukulembeze oba nfuna ntya ekirowoozo ekigenda ew'omukulembeze nakkiriza nti jangu ate ne ŋŋamba nedda mba ntegeera abantu bange mba ndimu amagezi lwaki ntandika okuwala n'abantu olw'okuba ba NRM olw'okuba ba gavumenti nze omuyimbi senga mbadde politician nti ngenda kwesimbawo ku bwerosi 3 ku bwa meya ku bwani oba member of parliament nandibadde mbirongi nga certain political party nenzija nenesimbawo neŋŋamba amwe tubawakanya muveewo ffe tuba tuddako olw'ensonga I'm going to represent somewhere naye kati nze omuyimbi ayimba ennyimba ezisanyusa abantu bonna ntandika ate okubakwata mbaawulemu nze nali mpagira people power olwa muganda wange Kyagulanyi kuba nze siri wankwe bamukwata nga nyina okuvaayo era nakati ne bamukwata ne bamusiba ne batandika omucunya nga ndaba agenda kufa nvaayo era kubabeera ku street okwekalakaasa mbaako kuba oli muntu wange ekyokubiri ekigambo people power our power kinsanyusa nnyo era abakiwagira mbaagala nnyo kubanga kirungi amaanyi g'abantu gemaanyi gaffe temulimu offense I like it but the question is tukikozesezza tutya era tukitambuza tutya
goza muganda wange mpuliriza nze musuuza wazza kuyimbira obuyimba tuzze tukwatagana have inspired you have inspired me ozze mu show zange ongulidde ekyokulya nange nkusanyusizza wandibadde ofunya stress njikujjeeko ate tuwalaŋŋane olw'okuba politics fe abatagenda kutuula mu office nti nze leero njagala nkubulye nze natuulamu nadde ndaba muganda wange Arthur bali luno alina ka video ke yakola n'agamba nti omanyi bintu bingi ffe betutamanyi nga tubirabira wano naye ng'ate eri ebbali kirala n'agamba nti bw'abanga omwami Besigye ne Bobby ne banne abalala bonna bwe baba nga bamanyi nti nno ffenna tuli opposition twagala oba tetuli opposition naye tunyigirizibwa twagala tutereezemu twagala okuwamba obufuzi buno lwaki tetukolagana bwe tumala okukolagana ne tuvaamu omuntu omu n'atukiikirira naffenna ne tumanya nti munnange kati nno ng'eggwanga nti tuli ku mulamwa gumu era naffe ffenna foosi yaffe tugikola ki tugiteekayo kuba tuli bangi ate tuli mu kussa kimu naye bano abantu bennyini baganya okwatagana aba example baffe baganya okuvaayo omuntu omu ajja atukiikirire baganya kakati nze musuuza omuyimbi alina okuyimba oluyimba lutambule mu bantu bonna nsanga ntya munnange olw'okuba yambadde people power ne muvuma nsanga atya munnange olw'okuba yambadde jemu oba NRM ne muvuma nze kuba gwe sooka weetunulemu kati gwe yambala nze kubanga be bagenda okunziika be bagenda okunzijanjaba be bagenda okujja mu show zange ng'ovudde ku biri kuba buli muntu n'abantu abamu be mulabaawo bagenda kuba bakansala bagenda mu paalamenti bagenda mu presidency bagenda naye kati nze naawe mukwano gwange ndaba ffe tusigaddewa tubeera ku kyalo kimu tuli mu zooni yemu tukola omulimu gwe gumu twetemye embale tusigaddewa baaba nga ne bana batukulira batino tulaga baganya okuvaayo omuntu omwajje atugambe nti tutambule n'oyo bayinza batugamba nti bonna batambuza eddoboozi lyerimu naye eddoboozi liganya okwega lwaki tebatugamba awo nendabanga si basobya olw'ensonga abantu tusobola okubeera nga tetukwatagana naye ate nze nzigiramu wakati nze how about me kati nze omuwagizi waabwe bo baganya okwegatta kati nze omuwagizi waabwe nange ngana okwegatta ne baganda bange ku kyalo bwe tugenda okweziika bwe tugenda okwegulira ekyokulya ate naffe tulwanagane kati nze nga musuuza n'ensalawo nti ngenda kubeera ki ngenda kubeera neutral I don't belong to any political party ne ngamba nze nga musuuza ayetaaga abantu abagenda okunguperekera e Masaka banjiweko ettaka sigenda kubavuma olwa political gundi zaabwe wadde ebinyigiriza bingi era nandyagadde okulaba mu nkyukakyuka naye enkyukakyuka eno njagala nga ya mirembe naye olunanzita kandudde ebbali si mu bubi era wano wennyini nga ndi ku live eno siri mulalu njagala okubagamba nti okunyiiga si kulungi bambi abanyiivu bangi naye tukendeeza obusungu kuba omuntu yenna nga munyiivu ensalawo ye eba si nnungi abawagira people power mbaagala nnyo mugende mu maaso ekintu kirungi nnyo ekyo era n'abawagira NRM n'abawagira Jema n'abawagira ani mugende mu maaso sibalinaako buzibu okitegeera naye nze munzikirize kambayimbire ennyumba after victory mumpite ku pate zammwe tuyimbe tujaganye obuwanguzi munzikirize ennyimba tutambulire wamu si mu bubi nze kambe muyimbi agenda okubasanyusa kubanga kati nze ngwira muwa muŋŋamba buli kaseera vaayo oyogere kino vaayo oyogere kiri vaayo oyogere kino ekintu kyensobola okuvaayo nenjogerako olwaleero politikale kwe kwegatta obumu nti tubeere abantu balamu nze nkimanyi mugenda kunvuma nnyo lwaki oyogedde bwoti lwaki oyogera otyo naye tubeere abawamu era njagala okumenyawo ekigambo kyenayogera luli nti sobola kukampeiningira Mwami Kyagulanyi Mukama bw'anaaba ayambye nga bongezaayo bino nja kumukampeiningira kisazaamu kiri kuba nakyogera ndi munyivu kati ndi soba nga biwedde ne bongezaayo ne kubeera okulungi nja kujja okumu-entertainingira abantu be in fact naye nga bwe nja okujja mu entertainingire era njagenda nyi-entertainingireko ne Mwami Besigye bw'anaaba mpise njagenda nyi-entertainingireko ne NRM bwe banaaba bampise nja kikola ku Mugisha Muntu bw'anaaba mpise that's what I'm gonna do
oba muntu alira mu category kya I don't know naye nze nzigiremu wa nga bano bonnyini bakama baffe baganye okuva ne batulaga ekkubo ettuufu kigere nkole ntya nze omuyimbi nze omusajja tagenda kukeera nkyambo nyina ofiisi mwentuula buli anampita nti jangu osanyuse ku bantu bange nja kujja buli naliga nja byesamba saagala temumbuulira naye nze buli anampita nja kujja naye sigenda kwambala kalazo nja kujja nyambadde nga bwe nyambadde nkusanyusiza abantu bokuba abantu bakwano bange baganda bange bakiraya nti bange nveewo ngendeeka buli anampita nja kujja oba okitegere kubanga nali njogera ne mukulu wange Kyagulanyi statement eyo gye nakola yamumenya omutima era nange nenkizuula nti nayogera bubi sina nsonga lwaki mba simukolera kyabansabye senga amakikola mu bulungi bw'ekitalo nze nandyagadde change naye ey'emirembe senga tufuna peaceful transition of power nyinza okusanyuka obulamu bwange bwonna ne bwenfa kuolwo naye bino ebintu by'okulwanagana ne baganda bange nze kati nkubamu akafaananyi nga nkubidde benge simu omusajja namulaba emyaka mingi nnyo emabega nga tanagenda na Sweden ne musanga e Sweden etuli ekikoma ne tutambula ku street etunyumya ate kati mukubira muvuma gwebye ne nkubira gundi muvumye nze sigenda kuvumagana n'abantu sigenda kwewalana n'abantu bange omuntu aliyo ng'olaba oyagala okumpalana n'okunkyawa n'okunvuma it is up to you naye nze nkwagala nnyo kubanga at the end of the day sina office mwe ngenda kutuula naye ate nze nettira emikwano egigenda okuntwala mu maaso so mbadde nsaba baganda bange mwenna abanyiivu mukakkane mujje tubeere ba Luganda tusigale nga tuwagira abakandidenti baffe buli omu baayagala mubawagire promote them to higher levels put them in the big offices neffe tusigale naffe abalonzi nga tuli ba Luganda kuba nze nasigaza kalulu era ngenda kulonda naye kansigaze kalulu neme kwongerako bingi kwetta mikwano oba okitegeera sigenda kwettira mikwano sijja balimba era politics mwagala nnyo naye nga mwagalira mu leadership simwagalira mu kigambo politics nti politics because politics is politicking playing games and playing on people's mind naye nze njagalira mu leadership kubanga nange nyina abantu benkulembera nyina abantu abanzikirizaamu nyina abantu abanjigiddeko nyina abantu abandabiddeko nyina abantu bensanyudde kati ate ntandika okwewalana nabo gwe kubamu akafaananyi nga ngenze erugazi mu kikaali abantu bennalinga nyimbira ne basanyuka nga kati tuli mu kwekasukira bucupa does it make sense really so politics owanga bwe mnyizo mbagambira nti nze politics simwagala naye njagala bukulembeze ba leadership kubanga ni mukulu wange Kyagulanyi namulaba ajja ojinja n'agamba ye is not a politician is a musician and is a leader and it's true he is era n'agamba is not on opposition taliko opposition is an option era kituufu kati nange wengwawo mbagala nnyo baganda bange era njagala tutambulire wamu nga tuli ba Luganda naye nsaba mukakkanya obusungu bambi n'okweswaza ku intaneti abantu mukyawaganye nnyo ebivumo bingi okwekyawa kungi nze ndabira ddala nga tugenda kwetema olaba nali ndaba omu ku bakungu ng'ayogera n'agamba nti abamu ku bantu bananyini bodaboda ezo bemulaba bubalina mu gavumenti omwo omuntu ng'alina gavumenti 2 3 emitwalo 2 bwempulira siri sure nawulira ku intaneti okwera simanyi oba kyali kiboozi okitegeera kakati nze nga ntandika okudda ku street ndi mu kulwana ababoda ngaokumbe omuntu gwenwanira omu ku batunyigiriza bwentyo bwe ndowooza okusinziira ku kyempulira so njagala tutambule bulungi nga tuli ba Luganda abananjagala munjagale abagenda okunkyawa olw'endowooza yange nammwe mukikole naye nze njagala tutambulire ku one love twagalane tuleme kulwanira mu nsi yaffe gwalowooza nti bino byenjogera bino mbiyiya buyiya kati ddayo ogende ne ku peji ya mukulu wange Kyagulanyi nina ka video ke yampositingako nga mbagambe message yemu nti me am here for love I'm a leader I'm not a politician
because nyina group y'abantu bentwala, nyina abakozi bange, nyina abawagizi bange, nyina Dickenzo Soccer Academy, nyina Dickenzo Foundation, obuvunanyizibwa obwo bwonna sisobola butambuza omu, nyina butambuza n'abaganda bange both aba people power, abaani kuba mulina okunyambako tutambuze ensi yaffe, ensi bantu. So comment zino zemunterangayo buli kaseera, watuvaamu wakola otya, saabavaamu, mbaagala nnyo era kyemukola nkyagala nnyo, naye mutukikole mu mirembe egy'ekitalo in a peaceful way. I would love it and I will be part of it and I'm part of it. Mbaagala nnyo. One love, obuntu bulamu. Nti bino byonna bwe tumala okufuna enjawukana eno, naye obuntu, omukwano guno, Oluganda, nze naawe tusobodde tutya okubanga tetwetema amajambi, tugende tulonde era abantu baffe betwagala tubawaane na nnyo, tubagazisa abalala mu bulungi obw'ekitalo. Wanze muli baganda bange, nze me am ready to entertain any. Nali nagamba nabivaamu sijja naye buli anampita oba ku pateyo ng'owangudde oba mu kampeyini yo, nja kujja nkuyinyimbira abantu era mbasaba okuwagira kuba wampise. Yigwenna yonna gy'ogwa, no matter who, I will come. Oba oli independent, oba oli ani, gwe kasita oba ng'owulira onjagala n'oŋŋamba Eddie nkuyite Busia n'esimbye ku bwa member of parliament, jangu onsanyusize mu bantu bange, I will come my brother. So mpozi mbagamba nti abaganda bange nti nze awo standing for one love. I stand for one love. I stand for ubuntu n'obuntu bulamu. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okundaba. Abalinda omugole katusabe era yenkomerero, tesobola kubeera singa ebbanga lyonna. Anytime nja kuba mbabuulira, naba nfunye omuntu gwe nneesinga, nja kuba mbabuulira anytime. Abalina okukola ka video mu contacting Martin, baagala okubeera mu video mu contacting Martin mukikoleko. Then nyina video empya gye ngenda obaweereza gye na shootingira wano. Project zange zenkoledde wano nja kuba nzibawa era n'ebyenjigiddewo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala twongere okutambula nga tutambulira mu Luganda n'omukwano. Mwanalizing ebintu an intellectual way. Let's be intellectuals. Nkugamba tuwanyisiganya amaloboozi gano mu ngeri ennungamu. Buli muntu yenna ali eyo ng'olaba njogedde ebintu ebiyinza okuba nga tebikusanyusiza, nkusaba onsonyiwe era nkusaba on contacting. You can inbox me, you can look for me, ne tutuula ne twogera ng'abooluganda nga tetumaze kuyomba. To convince me, you don't need to abuse me, to bust me, to do whatever, no. You just need to tell me, nongamba amneda Eddie, wakoze ensobi, ekituufu kyekino. Please, leka twogere tutyo, leka tubeere mu kategori eyo. Awo wali wate baganda bange. Nteeseza bubi, kubanga twandibadde tudda ku side emu ffenna, ne tuteekayo force, naye tuyimiridde kwani. Kubanga nze njibirivinga Oluganda Kyagulanyi alina amaanyi mangi, naye ne bw'anaatuula mu ntebe abalabe be mubamanyi beebo ab'opposition ng'ate kwotadde ne gavumenti gyagenda okujja mu buyinza gyalwanisa. Bano bennyini be bagenda okutandikirawo okubeera opposition. Ate ne bano kubanga nalaba Muweekitiibwa Mugisha Muntu ng'agamba abantu bwe yali asayininga abantu n'abagamba mbapromisinga tugenda taking over the country. One day tugenda tambula bulungi. Mugisha Muntu simubwakanya mukkirizamu nnyo ku ebintu byabikwata humbly, and I like that approach. Naye ye bw'ayogera n'agamba ebintu bino tujja bituusa. Kakati ono bw'anaayingira ate bano bamulwanyise ate tutandika